Commander, we shall ask you to which was given to preserve the body and soul and everlasting body and blood of our Lord Jesus Christ. $12 floors for rent, but we shall utilize maybe 2-3 floors at St. John's Ambulance. And again, we have to put in more effort to fundraise for more support that we can reach every town, every district. Naye nsaba nti tukolere wamu tuyambe abantu, tuyambe bannaffe bannayuganda. Nze naliko director Mulago eyo. Bana abadokita bo bwe Mulago nzaabwa. Ze bakulidde gye babaddeyo ku kyabafuuka badokita. Naye bw'ogenda mu accident ward n'olaba abantu mainly boda abasinga obungi ba boda. Mwegendereze boda message gye mbawa. To celebrating St. John Day nga okusingira ddala tuyozaayoza aba volunteer oba abakozi baffe ab'emirimu egy'obwannakyewa nga tubeebaza emirimu gye bakola mu bitundu byabwe gye babeera ate n'okubakubiriza okwongera okukola emirimu egy'obwannakyewa nga bayamba bannaabwe okusingira ddala abafunye obuvune oba abalwadde oba abafunye obulwadde obunafu mu ngeri zonna ez'emibiri gyabwe. Tuyita mu St. John Ambulance emirimu gyaffe gibeera gya bwereere. St. John Ambulance kye kitongole oba ye branch ya St. John erimu ba volunteers oba abantu abakola emirimu nga tebasuubirayo kusasulwa. So emirimu gy'abamemba baffe aba St. John Ambulance giba gya bwereere. Naye St. John nga secretariat ekakatiikako okunoonya ssente okulaba nga tuyimirizaawo ekibiina kino mu bujjuvu kubanga tulina okusasula amasannyalaze, tulina okusasula amazzi, omukolo nga guno nga gunaategekebwa tulina okuba nga tuteekamu ssente, so tulina okunoonyayo ku ssente. Kyova olaba ng'oluusi St. John bw'etuukirira ebibiina oba ebitongole corporate world ne tuba training mu first aid tubasabayoko ku kasente ako ke katuyamba okubeezaawo abakozi ababeera ku secretariat n'okuteeka mu mirimu egy'obwannakyewa okusobola okutambula.